kigudde waani ekiddukano ekyagwawokko wano naye bayisibwa bubi naye nga tubafulumya kubanga wano akazinga kisituuka ekamu ku bizinga ku nnyanja Nnalubaale era nga kaliko abantu abasoba mu 100 nga bano omulimu gwe basinga okukola gwa buvubi wabula nga mu kiseera kino embeera bano gye balimu yakwekuniza olw'okubulwa kabuyonjo ng'era gwe kiyitirirako yeeyambira mu nsiko ku mazzi kuno batukola batete tulina embeera yonna eri ku kizinga bwe embeera nga woogiraba namwe mbadde ku kizinga mutudde embeera nga bwekola kibwetambula embeera mbi gavumenti etuddukiye tuzimbire ttooyi mbeera mbi nnyo ewaffe wano. Abavubi bategeezezza nti ebyobulamu mu kitundu kino biri mu mbeera nnyo olw'okubulwa kabuyonjo ng'era bano bagamba nti bagezezzaako n'okusima kabuyonjo wabula ne balemwa olw'ensonga nti bali ku lwazi. Obulamu gy'okutwaliza wamu si birungi n'embeera yaffe y'okugenda nga woolaba kugenda tweyambisa kugenda mu kisikosiko awo twagaanawo okugenda eyo lwa nsonga lwatu ebitabaawo. Bategeeza nga bwe bagezaako okwekubira enduulu wabula nga tebannayambibwa kwe kusalawo okufunako ekitundu we beeyambira kyokka amazzi bwe geeyongera ne gujja baggira nga kati tebalina we bagenda balinnya maato. Engeri y'okweyamba wano ekizinga engeri gye kiri kiwanvu kigazi tulina sayidi gyetwetewululiza mu budde obw'emisana engeri gye tuli kumpi n'olubalama mainland tuvuga wano amaato ne tugenda eyo emitala wano amazzi bwe gakendera n'ebigere tutambula ne tudda ku ttale. Abavubi bagamba nti kati ebyokuswala babivaako ng'abasajjako n'abakyala basitama mu kifo kye kimu kubanga ekyokukola kyababula. Tugabazaamu abasajja babagenda sayidi y'eno abakazi sayidi y'eno kati amazzi we gayizze abantu bonna kati bagenda wamu katiko oba omukazi asitamye awo oba omusajja asitamye awo kati teriyeetya munne ng'abazinga bwe babeera lwa nsonga yatoyi butabanga tetugirina. Bano bali mu kutya oluvannyuma lw'abamu ku bannaabwe okutandika okulwala ebirwadde ebitategeerekeka bwe basinzidde ne basaba gavumenti ebayambe bazimbire kabuyonjo era ebaweereze ne ku ddagala. Yambe tuweze ku ddagala lya Bilharzia tulina wano abaana bangi balwadde Bilharzia mu mbeera bwetyo. Gavumenti etuyambe tulwawo okufuna abasawo bajja okutulambulako ate nga naffe tuli bantu omusolo tuguwa nga bwe kyetaagisa kuba tuvuba ebyennyanja nebigenda gavumenti nefunako omusolo naye twalisabe batusindikirawo ku basawo bagezeeko batusindikirawo ku basawo batucekingaku ku ndwadde ez'enjawulo. Ebyewuunyisa akazinga kano tekuli wadde akalwaliro oba akaduuka akatunda eddagala nga balina kuvuga paka katosa okwefunira ku ddagala nga kino nno kiremesezza bangi okumalayo ddoozi. Embuto zizimbye bali kuddukana embeera yonna nebanga kale okutwaliza wamu si ya mulembe so kyetusaba gavumenti ebyobulamu bukyali wansi nnyo oba kitwale Uganda yonna banaogera mu ddwaliro eddagala liba teri. Twogeddeko ne ssentebe w'ekitundu kino Ssaalongo Emmanuel Opoka ng'ono atennyonnyodde nga kabuyonjo ez'abazibuwalira okusima olw'obungi bw'amazzi ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Ebyobulamu wano Troy zaatuzibuwalira okusima nti amazzi gali kumpi nnyo tetuweza fuuti 3 era buli w'oyisa fuuti 3 oba otuuse oba oli ku mazzi. Yakulira abavubi ku kizinga kino Mbazira Matias asabye gavumenti nabo okubalowoozaako kubanga bakaluubirizibwa nnyo olw'obutaba n'amasomero ko n'amalwaliro bw'atyo n'asaba waakiri babaweerezenga abasawo babajjanjabe buli mwezi. Tulina ddwaliro tulinawo kakiriniki konna tulinawo ssomero ate nga tuliko abantu bangi batusukka mu bantu 100 waki twandibaddeko ne bukiriniki nga bonna kitono nnyo naye obujjanjabi tubusanga Katosi ate ebyenkyetaagisa okuva e Katosi ng'olina kweyongerayo bakutindika Mukono Mulago Kawuulu. Bano era beekokkola abasirikale b'oku nnyanja okubayigganya ne batuuka n'okwasa amaato gaabwe nga kati tebalina we bajja kyakulya okuggyako okweyiiya. Ebintu ebitusoomooza ebisinga okutusoomooza basirikale gavumenti byateeka ku nnyanja nga bw'otulaba wano abantu baweddemu bajja ne batumalamu ssente bamalawo ebintu byaffe amaato ne bagaasa amayumba ne bagookya
kwegamba tuba nti tuweddemu era nga bwe tuli wano bwe tuli bwotulaba omuntu anoonya nekyokulya nga takiraba. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nga buba bukukuuta kiro era olina okugumiikiriza paka ku makya olyoke ogenda ofuna obujjanjabi.